His Excellency Eto Joseph Mabirizi tukwaniriza mu Masaka muno n'obugambo obuwoomu tweyanziza nnyo ekigambo kya federo kituba tuyayanira ebbanga lyonna wano mu Buganda. Tewali mukulembeze yenna yeesimbyewo ku bonna subira muli 8 yayogedde ku federo okujjako abakulembeze okuyomba okuvuma obuvumi ate era okwebaza okuwa Pulezidenti Museveni ekitiibwa obutamutyoboola ng'abakulembeze abantu abaki awo mu Buganda bye bintu bye twetaaga okuwa abantu ekitiibwa. Naye kankubuuzeyo ekibuuzo weesimbyewo tuddogera ku ky'obubbi bw'obululu Bobi Wine agamba bamubba obululu His Excellency yagamba bamubba obululu oteeseteese otya akalulu akako obutakabba kubanga sinalegera agenti wo yenna nti yono yoli nawe totugambe nti bakubbye obululu neyanziza nnyo neyanze nkwagaliza obuwanguzi sakalulu nja kakuwa tweyanziza nnyo tweyanzeege basebo ne banyabo enkola emu kwemalawo emitawaana gyonna egy'okubba obululu be bantu okusooka obbazaamu essuubi. Kakati Conservative Party kyekoze okuva emabega eri tubadde oluusi tuwagira ebibiina ebimu ebireese ba presidential candidate ne tutajja naye okuva mu 2017 tubadde tutalaaga ebitundu ebyenjawulo. Empewo bwefuuwa bweti ebikola byenyeenya naye emirandira tosobola giraba ate tegyenyeenya. Kati obuzibu bwe tubadde nabwo obunene bwe bwatutambuza Uganda eno nga twogera ne bannayuganda bamanye nti okwenyeenya kw'emakoola si bwe bugumu bw'omuti naye kiguwa obugumu gy'emirandira. Kati egyo tugisimbye wansi yonna gye tuyise ne gye tubadde structure zaffe zibadde nyangu era okunywezebwa kwammwe n'obugumu wano obusooka okuva. Mwalabamu omu nga bagamba ti Conservative Party ejjeewo emikono amangu nga mituufu kyebayita structure kasita enywezebwa titulina abantu okuva waggulu okudda mu byalo eyo tubadde tutambudde nga tubanywezezza. Kati abantu abo basomeseddwa ebintu bino wammanga. Ekyokulwanyisa ekinene ki nti si mmundu tubibabuulidde. Ekyokubiri n'akimanya obuyinza bwe mu constitution. Kati ate omwo ne tutwaliramu n'ab'ebyokwerinda nga bano tubabuulidde nti baana bammwe baganda bammwe be bali mu byokwerinda naye amagye tulina genkana kino gatta awamu ne poliisi na biki tetuweza kakadde ti bannayuganda bali obukadde bumeka ti 45 ti senga baba bayimuse 45 kwe kugeraageranya naye tusukkawo kubanga nze tebambala n'ennyumba yange n'abalala bangi nti abo basobola okuyimuka ne balwanirira eddembe lyabwe erya constitution nga bwe kirabiseko mu mawanga malala abatyobodde ekyo naye aba alina kuwanika kwegattako. Kati ekyenjawulo ku Conservative Party kyekyantwala mu 2017 ne nyambuka ku kitebe ky'ebyokwerinda ennaggulu nabo okubategeeza nti nabo baagala Uganda endala naye akalulu bwe kabbibwa nabo ne beegatta ku abaakabbye tukomawa. Ekyokutaano kwekyo ye President agenda okuvaako nga naye agamba bamubba akalulu naye ng'ekibadde kireeta obuzibu ye safe landing. Kati ebyo byonna tubikozeeko bwe tumaze obikolako ne gye tuyise nga batubuulira nti akalulu bwe tulonda wano ne bakabala tewali buzibu bwe katuuka ku disitulikiti awo okusinga we kabulira ne bagandi wano balangiridde kino wano kiri. Kati ekyo twakikutteko okulaba ng'awo wonna waliwo abantu baffe abasukka mu 3 ate nga beesigwa. Ensonga endala ebadde ereetera ddala obuzibu kwe kubanga batonzewo polling station ezitaliiyo. Kati twazisabye omulamuzi by'Abakama ezimanyiddwa naffe ze tumanyi. Kati ffe tugamba nti mu Lwera waliwo ey'amaanyi yaleese abantu abantu 100 oba 12. Kati ekyo twakyeŋŋanze okulaba nga tewali polling stations endala zitondebwawo za kimpatiira ng'ezo zibadde zijja nga zitondebwawo. So ebyo byonna tubikozeeko mu ngeri ez'enjawulo okulaba nga tewaba ki
kibba bululu wadde. Ekirala akalulu kaffe tugambye nti kateekwa okulangirirwa we balondedde katugambe nti polling stations mu Masaka zirimu 3,000 zonna tuba twamaze dde okugatta akalulu kaffe. Abantu baffe bonna ku ground ne tubalaatinga. Kati agezaako okutyoboola constitution ye capacity building etabaddeewo, etali ya miti kuyuuguuma naye ey'emirandira tebaddeewo. Kaakati eyo ezimbiddwa nti olina ebimotoka bya tiyagaasi 84 binaasobola bitya okubeera mu Uganda yonna emambuka, bibeere mu Buganda, bibeere e Bunyoro, bibeerewa. Kati atyoboola constitution, mass mobilization yebe muyimukirako. Tweyanziza nnyo ekibuzo kyo.